jakuzi midozi sitonzi tunatwala netukudozi etukuona eddoboozi neyanze omukisa guno nja kurecognizinga presence ya baganda bange bano Nabatanzi Aziz Azion kwagala nnyo emidhi wakale nenzizaako obukosa obukulu Sipapa surprisingly nze nomugusoso genda mubuzeko atamalaga wasembeera ezoso mulabako like nempula omusikiza nnyo ssebo mukyala wo mwagala nnyo Serena Pata simanyi obaki lwaki okulemeza ataliyo nga ebyaddala naye abatera okulaba shoyani bakimanyi ate nenzizaako obukosa Nantongo omutima gwange gwakwagalakwagala okusiima eri omuntu gwoyagala ng'oba yandibadde muyimbi oba teyandibadde muyimbi naye nga for some reason Mukama ne yandimulese mu maaso ge yandibadde mukwano gw'okwagala alibyo mbigena mpola njagala nga sinakudda ku bya Carol birala saka kukozesa budde bungi nja recognizinga presence y'abannamawulire bannange mwenna mbamatira mbagala nnyo nenzako tiimu Carol Nantongo n'abankubidde simu okuyita yasobola kumpereza message oyo bwe yampeeza message okusinakimwa mumanyi nemugambe kati tewali buzibu aba Carol tewali buzibu then waba mulala yankubira essimu Julie yes yankubira essimu nesikali bambi nali wakati mu show so nemugamba kankudira essimu search saving nembirabira naye nsonyiwa kati kikulu nzituuse amina mwenna mbagala nnyo mwebala okwagala Carol Nantongo mwebala okumukkirizamu bwomuyimbi tiimu zino zetufuna ze zitumakinga ng'abantu zemaking aba celebrities okubeerawo mumuwadde obukakafu nti ddala ne bw'anaaba ayimba oba n'abatayimba bwe mujja kubeerawo mwebala nnyo mwebalire ddala nga nzeeyo ku Carol of course tumukubiriza nti ku mwaka gwawezeza buno bwe tanaabutegeera mwaka gwakomeka mwaka gwawezeza tumusaba abeere muwala mulungi asigale abeere wampisa nga bw'abadde nekisinga byonna Carol Nantongo azaale bane Carol Nantongo zaala okyakawo kasukaali program gyekola gyoyita kasukaali naga bannange nze ebyabasajja ey'ekisajja bakyatule kyogere kitinde kirakira naye zaala Carol Nantongo tukulizaala ate yatusuubiza n'emikolo nti twalaba gino egiddako mizimu eno isagala kwogera bingi neneyanza nnyo omusavu neno okubeera nga nange ndi part of this okubeera nga nange mumusemberedde mukwano gwange kibadde kigenda kumpisawo binnyo Carol singa size era yes bale nanyiika nnyo kubanga buli kyobeera mu banjagala mbeewo mukwano ate nazizi bambitondekanga naawe neyanza nnyo neyanze Thank you. Lumuntu ali mu kifo bwe kiti Azizi yafuna yekyayinza okuyita nga embarrassment. Yakuba jita nga ku birthday kuliko abantu nga bataano naye nga baby ali wali atudaga baby suna. N'agisuna. Kale leero taze na jita naye kabeko kyatugamba. Neyanza nnyo neyanze okumpa omukisa guno okwogera. Sitera nnyo okwagala kwogera ku mikolo gya bannange kuba nina entonyi ate nga kaakika. Okubeera wano ku mukolo gwa Carol Nantongo kya kitiibwa nnyo kubanga asobodde okumpita olumu osobola okubeera ne kyaliwo nga ogamba kyaliwo naye nga ku mikolo nga gino girimu ebyokulya takuyita abeera akweddakiikirira so Carol webale kumpita ku mukolo gwo sikuwambise yambise nerezeeze kati kale byonna kyekimu banaye mwebale kujja tuvaaniriza nnyo amannya n'eddoboozi Aziz azinoonya aziwenja aziika yazifuna kyenjagala okwogera ku mukwano gwange ali wano nze kyasinga okunsanyusaako Nabatanzi by the way njagala nnyo engeri gy'oyogeramu ng'osmilinga binyumira engeri gyendi Haji saawa yonna tofaayo proposal tujja gituusewo Hajati omukulu tumunnyonnyole nti waliwo Hajati mujeba Obitegedde Carol teyanzanye teyanzege Aziz Azion, thank you so much. Carol sigenda kwogeza ojja kwogera nnyo
Gana wange mukwano gwa Karo Nantongo Sipapa Entertainment. Jangu obuuze ku mikwano gya Karo ate naawe omuzeemu amaanyi kubanga akula. Oba naawe omubuuza atuuseewa. Sipapa. Sigara. Mnasinya simenyo ya kugira bikorwa action neba bidumusani finyo kubanga nsokuda munekula Karo bakalo yatandika kuyimba nga mulaba ajja kukasikati kali awo neza nikenyo okubanga saazi nasotu kunganya wasokunganya mu abantu abamu kwa mu tumwali woni isebe nasibalaba nesaazi kubanga naziza solo kujja zibizire aziziranga wakabi paka kati nenga kubanga so surprise no muleta ku mukoloko no bango so surprise n'abantu n'abalwana ne bajja Karo kyali wiro kyali bityo ku map bachakabi nafika saazi okubanga Karo so kudamu nengula ngoli wakabi okusinga wali nsanyuka nnyo ekiti singa koze nsange nebe ngene Karo ebirala wina kyetaka mfano Dianah akambo wona kugenda okwanjula ati agenda saba sente kati asabe n'emikolo mwe byonna lona ko kimuto ndabi kati Karo ngeri kyali wange wabbanga ddene ndowooza myaka kiza kunokubeera omusanvu wakati Karo lwabba ono Karo ale tuyingirira mu mbozi amanda gawede mu ndemesa byegiti Ni neno. bogora Karo lwaba wa busungu bungi kitegeera ebiseera ebisinga twekyangashanga kale amanya okumbulako n'okumala omwaka nga simulaba Kituufu Karo teweewakana. amanya okumbulako emyezi 5 bwe nali badde muweera ekintu mubeeraawo ayinza okubira esimu n'otakwata n'anyiga myezi 5 tamumulaba kati Karo nange kyenako obeeremu kyabwe twagala okulabako ne tubiwulire ebyomukyama kamera nyingi wano ono mukwano gwange leka twogere ku kyemu Baba mwogere. engeri zakufunirika ezingambe esigaleko Aziz owulira ki tubudde kyo Aziz amatunga agagezi owulira gaganye owulira owamatu oyo mulala Awulira. Karo ng'okyamuse. Thank you. nkyogere Kiki? Naye gwe mwana naawe leka tuteeka mu tensioni bwetyo. ng'ogizeemu Karo botoyogera kintu Ekudde bize ku Instagram. ate yogerere baba Ate nga kaama. nafe tusaba kyeyogerere Bire yambule. mugaga ali mbi balabala tiimu kyeyogerere weweze oba tennaweereweze manyi waliyo tiimu gye bagamba tiimu nalo Tiimu nalo. mwagala ki timu nalo waliwo eyo Tiimu nalo. etuli tiimu oyagala ki Sigimanye. ogimanyi oyogera kyoyagala kale omutange oyagala ki Ayagala. Wala igamba nti skies. Saba skies hotel oyagikuwa. mugaga agambye agenda tuwulira akamotoka akyogere mugaga akyogere
Sipapa agambye nti agenda kuteekamu kalo emmotoka. Tomuwanda bigamba ina microphone. Mbiwanze. Bukukulira akamotoka. Oba tukaaga. Nyola akamotoka. Agambye kyabadde ngambye mukama. Akyogere. Agambye kyabadde akugambye. Akyogere. Akyogere. Mwaka ki? Echa. Emotivo. Muna nsonyiwa. Akamotoka babangu mugagga agambye katwa tusiime naye engeri Sipapa gye yafugamye Brian White kati sawa yatulagako wano. Aleke kwagadde nnyo. Wano. Kubanga bwe twagambanga Brian tamalaako naye nga yeepanka. Omukulu n'amufufugamya. Kati mubanga ofufugamya oli kati tukakasize wano nafuga. Wana abantu bawerawo. Eno gye bayita basidde. Abantu bawerawo n'amagulu asatu wano. Gabuli. Omayalina nakula wala tunavaawo wali ebintu ebimukasi. Omuntu akula wali byali bya kito nga byakwiragako. Naye kati ono si yakwiragako. Wano teweeragaako jasa olaga ffe. Twagala tuwayomeka olwaleero. Atwayomeka. Ekyo kyangu nnyo naawe. Ogambye ki? Kale eri naawe ate oyonona byonone tuli ku basidde. Abantu bemeka dankani gotegerere. Ebiri obesa. Ekyo si kinene. Ebyo eno kati motoka tunangi ate no kalo ino tukugamu one by one. Okitegeera tujja kuvugibwa motoka. Nyola akamotoka. Banji Junior. Banji Ani yatambudde n'ensawo ya Sipapa. Sipapa ye yabivaamu. Ali mu kye bayita alinga muzeeyi. Bayita smartphone. Kati kusoka omanyi bwe temubitegeera Sipapa temumumanyi si yooli wali yavaawo ba TV owe baali bamumanyidde okitegedde kati tuyinza okuba nga tuli wano ng'akuba mu bondi nze mbabuulira ate zibayo newaka nga ne kadi ziri black. Amin. Katugire nga tugenda kukiddako. Mahadi jangu otwanirize kuwaita kikabiri. Atwanirize temutuula paka nga maze okutwaniriza. Asalamu alaykum. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi. Webaza batimeti bange bane mwebale nnyo omukwano gwe mulaze omuyimbi ebbanga lyonna nga bulowooza. Bana yabagenyi baffe mwenna mwebale nnyo Mr. Aziz, Mukulu Sipapa, Dianah bane ebisanyusa ennyo bambi mwebale kujja n'abalala bonna betiimu kabuna. Naye ndowooza mwami Nantongo yamulese ne lwakuba nti alina obuvunaanyizibwa ali ku ssimu afuluma bwakyo ali ku ssimu naye nga kutwaliza wamu bya bulijjo byakulimba muntu naye nga ye abadde amanyi agenda ku lanchi ate amanyi bamutwala ku lanchi batandise omutambuza ku ssaawa 7 ez'emisana lwakuba nti abagenyi baffe naffe abategesi twadeyinzeemuko katono tayimu netukwata mutwani tulina kubeera wano mu ssaawa za lanchi buli kimu ekibadde kirina okutambulira naye obudde obwo bonna bonna abumaze n'omwami oyo abeera brother we bamuyita Nantongo Stephen gwatambudde naye yamutuusiza wano naye nga twabaddeko wano ne Nantongo ku ssaawa nga 4 ez'okumakya okulambula embeera wa wajja okupaakinga ajja kumuyisaawa amuyiseewa.
Thank you.